Nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bufumbo bwo muyingire mu Yesu. Nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu. Kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabeere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatuugo n'omutima gwo. Mwenambala musinza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugende mu kitabo ky'amateeka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bw'obanga otuuse mu kitabo ky'amateeka sula ya 9 olunyiriri olusooka lugamba nti wulira ggwe Isirayiri. Ewali Isirayiri awo oli waddembe okuteekawo erinnya lyo. Kozi gwe bakuyita ani? Mannya gammwe mangi sijja gasobola. Wulira ggwe Kiganda, wulira ggwe Matayo, wulira ggwe Mugerwa, wulira ggwe gwe bagamba olwaleero. Kino ye Katonda kyalaba agamba bw'ati nti ogenda kusomoka Yorodaani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi. Gamba nti amiina. Nabadde neebuuza nga nziramu okusoma ewantu wano, ningamba naye Katonda bw'oba oyagala okwogera bino ebya kusomoka Yorodaani, bw'oba oyagala okwogera bino ebyokulya amawanga agansinga obunene n'amaanyi, ate Yorodaani lwaki naye nakyo kikulu okukiteekako enfasiisi? Kikulu Katonda kyadressinga olw'ensonga nti Katonda amanyi nti ekimu ku bintu ebitugaana okulowooza nga tugenda mu maaso, ekimu ku bintu ebitugaana okulowooza ebyenkya, ekimu ku bintu ebitugaana okulowooza ebya future, ekimu ku bigaana okulowooza kyogenda okufuuka, byebyo byoyitamu olwaleero. Ate nga ne Setaani naye abireese nga naye kyaliko akimanyi nti gy'akoma okuteeka mu maaso go Yorodaani, gy'okoma okufokasinga ku Yorodaani notaddayo kulowooza ku ekyo what tomorrow holds for you. Toddayo kulowooza enkyayo yekweseemu ki. Setaani bw'aba ayagala okukulemesa okulowooza kyogenda okufuuka enkya, olwaleero lwasiikuula n'aluteeka mu Yorodaani. Obwongo bwonna n'obumala ng'olowooza kwani? Ku Yorodaani. Mu maaso g'ateekawo Yorodaani nga tewali na lyato likusomosa, n'akubulizaawo ebibuuzo nga 8 nagani kakati bakuwaana, njagala ombuulire ogenda kusomoka otya Yorodaani ono? Oluusi n'eri emitala ng'olengerayo, era ng'olengera n'obulungi bwonna bwonna obuli emitala, naye obwongo bwonna ne budda ku Yorodaani.
Sitaani n'akubuusa nga naye bwe weebuuza n'ogamba naye wano ngenda kuyitawo nti okujjako okwepanka obwepansi. Tewali lyato, tewali agenda kunsomosa. Wano ndiba mbuukawo ntya, wano ndiba nvaawo ntya. Bino byonna ababulizi babuulira balabika batucamusa bucamusa, balimba bulimbi, kubanga nze ne wentandikira sirabawo. Boogera ebintu, ababuulizi ababuulira boogera ebintu nga binene nnyo gy'oli, kubanga okyanoonya ssente za rent. Kyokka ate bo boogera mbogenda kuzimba moolo. Naye nga mu maaso go waliwo Yorodani wa rent, myezi 2 si misasule. Landiroodi aboggola alinga empologoma, naga nkufulumya lwaleero. Era nakati wenjogerera wano nga wavudde eka nga landiroodi agenda nti woddira wenkukasukire ebweru. Kyokka nga pastor ali wano agamba nti gwe ogenda kubeera managing director wa kampuni ennene. Noga ne bannange ababuulizi, Mukama watuleetera ababuulizi. Singa ayogedde ku bya renti nenfuna engeri gye nva mu kizibu kino ekya renti. Ali ngenda kubeera director, ngenda kulya amawanga amanene agansinga obunene n'amaanyi. Manya olunaku lumu ndibeera MD wa Telecom Company, manya olunaku lumu ndigenda egindi. Ayogere ku bya renti. Bambi obwongo bwonna nga buli ku ebyo ebyolwaleero ebyakulese nga kakaaba. Ye Yorodani wo. Endwadde omusawo gye yakebedde naga nti oli mulwadde. Ye Yorodani yali awo mu maaso. Olwo n'ebyokuwasa n'okufumbira bina bye wali olowoozaako bikomaawo, toyinza kuddamu birowoozaako kuba kakati ate olina Yorodani ali awo mu maaso. Setaani bw'aba ayagala okudaivatinga, okulekesayo okulowooza ekirooto kya Katonda, pulaani ya Katonda gy'akulinako, okwolesebwa Katonda kwakulinako, enteekateeka Katonda gy'akulinako, kyakola mu maaso go azizikawo Yorodani. Kyenva nzize n'amawulire amalungi gy'oli nti Katonda ateeseteese okuyamba osomoke Yorodani wo olwaleero. Okolodya osomoke Yorodani oyo agudumadde mu maaso go olwaleero. Oyinayo ekika kya Yorodani? Siwulira, oyinayo ekika kya Yorodani yenna agudumadde mu maaso go, ayimiridde mu maaso go? Yorodani wo yandiba mu bufumbo bwo, Yorodani yandiba ku mulimu eyo, Yorodani yandiba mu buweereza, Yorodani yandiba ali mu musaayi gwo, Yorodani yandiba ebbanja eryo erikutigomya erya microfinance oba ebbanja ly'abamanerenda. Sifaayo Yorodani kikaaki, naye mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba ogenda kusomoka Yorodani wo leero. Gamba nti amiina. Togenda kufiira sayidi yeeri, togenda kufiira sayidi yeno nga tosomose, togenda kufiira ku Yorodani wo. There is a guarantee. Nja kukubulira lwaki, waliwo obukakafu lwaki ogenda kusomoka, era waliwo ensonga lwaki Katonda ayagala osomoke. Lwaki? Kubanga mu maaso eri byayagala okukola naawe binene. Byayagala okukola mu maaso biki? Byakulinako pulaani gyakulinako nene. Tasobola kwedisappointinga yekka, tasobola kweryamu lukwe. Byategese okukola naawe binene, era olw'okuba binene newankubadde nga tokwalifayinga nnyo kusomoka Yorodani, newankubadde nga Setaani alina ensonga za kuvunaana ziwera 8. Setaani akulinako emisango, waliwo byakwakyuzinga, waliwo byakulumiriza, agamba wakola ne boodi gwani asomoka, wakola ne boodi osomoka, osomoka olagawa, wakola ne boodi osomoka ogenda wa. Wulira Katonda gamba nti aha. Katonda alinga muzadde, ate era muzadde, omuzadde yekka, omuzadde yekka yafowa going nga byalaba olwaliro ku mwana asobole okutuukiriza ekirooto kyamulinako. Ntegedde ensonga lwaki engato tezinogale, kyenjogedde temukitegedde, naye tofaayo ojja kitegeera. Omuzadde yekka yaziba amaaso ku byalaba ku mwana we olwaleero yekka, si neiba.
neiba byatasobola kugumikiriza omuzadde abigumikiriza. Muzadde yekka yatunulira pupu w'omwana n'abanga atamulabye, n'amwoza mu bugoye n'amugjamu nga tafudde nayo kasita aba ng'ali ku mwana we. Omusinga n'agira bw'ati ateekawo libali alinga atwalamu ovakkedo n'oga ndi ayi Mukama Katonda kiki kino, n'amwambaza akagoye akapya abaye akamala okukamuteekamu, omwana n'agira pya bannanga ateera n'akoonoonye naye era bikomaawo tayinza nabitwala ku muliraano, tayinza ga neiba soko gye ateera omwana ono ateera akubya agamba that's my duty, that's my responsibility. Ekyo kimu ku byenteekwa okuyitamu ekyo. Ngambako nti amiina. Okujjawo nga mwana wa neiba pupu w'omwana wa neiba yatawaanya, ne mwana wa neiba n'ava ku muzigo gwali n'ajja mu mulyango ogwo n'agira pya bwendulu ng'olinga atalabanga na ku pupu. Bannanga gwe mukyala zaalwanga omwana we ayonoonye wano n'omugambye owuwe akolawo kyateekawo golodi anti uwe bw'aba uwe golodi oyo aba golodi. Lwaki? Kubanga amaaso ge gayibuuka bino byonna byayitamu ng'akuza omwana ono, n'aba ng'alina kyalengera omwana ono kyagenda okufuuka. Buli lwalengera omwana ono kyagenda okufuuka, bino byonna omwana byakola olwaleero abibuusa amaaso. Gamba nti amiina. Katonda bw'atyo bw'akulaba, takulaba nga mwana wa neiba, akulaba nga mwana we. Oluusi kimuleetera oluusi Katonda kimuleetera okugumiikiriza ne mu bintu ebimu abantu bye batasobola kugumiikiriza n'abifo going n'abanga atabirabye, kubanga akulinako bigger picture gyakutwala wanene, tayagala kubeera distracted, akola kyonna ekisoboka ne weevuluga fe oluusi n'okutegeera ne tutakutegeera ne tugira okugoba ng'otuwunyirira. Sikulimba lolo weevuluga n'otuwunyirira, tugamba bannange n'otumuwona ddi. Waliwo omu yekka agumiikiriza okuwunya okwo, ye muzadde yekka yagumiikiriza naga nti musooke mulinde omugoba. Lwaki? Kubanga nze kuno okuwunya kwawunya si kwendaba, ndaba kiri kyagenda okufuuka enkya. Gambako nti amiina. Kati nate sikuwadde layisinsi oyongere kuwunya. Tugani musumba yakyogeddeko ne bwempunya okwenkanawa, Mukama tangoba, agumiikiriza bugumiikiriza. Naye Bayibuli ebuuza nti kaakati tweyongere okukola ekibi olwo ekisa kiryoke kyeyongere. Bw'oba weevuluzeko bye weevuluzeko komaawo kimala. Gamba niba ndikyo kimala. Katonda muwe chansi aconcentratinge ku kutuukiriza bye yagenderera mu bulamu bwo. Wangi Katonda muwe chance aconcentratinge ku ekyo kye yagenderera okutuukiriza mu bulamu bwo, okusinga okubeera nti ate buli kaseera alina okukukyosa nappi zitwala obudde. Katonda okuba nti alina okukukyosa nappi nti ate era weeyonoonedde, ate era weeyonoonedde, ate abadde agenda ku kirala aga nti ate katusooke tumutereeza, ate era nti yayonoonye, tusooke tumutereezeemukko. Wa Katonda chance ove mu kweyonoonera, omuwe chance atuukirize ekirooto kye mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Gambako nti hallelujah. Hear, O Israel, you are to cross over the Jordan today. That's a guarantee. That is a sure deal. Ndi wano kuga nti eyo sure deal. Ndi wano kuga nti eyo sure deal. Ekyo crossinga yo sure deal. Setaani yatayagala okurossinge era takirootangako nti ogenda crossinga. Emizimu gyogedde ebintu bingi nnyo, dayimoni ayogedde bingi, lubaale w'ekika ky'owamu ayogera, mayembe googera, bannayiba boogera, abakolima boogera, n'abafuuwa emmindi boogera.
waliwo abagamba tajja kuyitawo kekibe ki tajja kuyitawo abakolimira olugendo lwo tajja kuyitawo bakolima boogera bafuwa mu mmindi bawandiika opapula bateekako amannya babuteeka mu mmindi bafuuwa emimwa gigira okuba kyama sikulimba mimwa gyabwe gikyamya olw'emmindi kubanga bawandiika bafuuwa bwe bafuuwa kano kagwa bateekamu akalala mpa tajja kuyitawo mpa tajja kuluzaala mpa tajja kufumbirwa mpa tajja kubako mulimu gwakola mpa alina okudda mu kyalo gye yava alina okulinnya baasi za kamulu ikaze ennaku zino waliwo zaani simanyi owulira baliwo abagala olinnye eggaso bagamba ajja kudde wabwe n'omukeeka tasobola bajja kwogera byonna biboogera naye waliwo ekigambo kyako nekigamba nti ogenda kusomoka ogenda kukola ki kusomoka abakolimira amagenda go n'olugendo lwo si be basalawo ojja kusomoka ogenda kukola ki kusomoka mwekibatta mumala obudde bungi nnyo okuwuliriza abantu bye boogera ate ne mba n'obudde butono nnyo okuwuliriza Katonda kyagamba. Katonda mumuwa tayimu ntono, Setaani mumuwa obudde bungi nnyo. Nze ekyo nakikyusa sikyalina nnyo obudde bwa Setaani okuwuliriza byagamba. Obudde bwonna bukendeeza sikulimba. Era lwa bankubira masimu lina kubisimunaga musumba teekako rediyo gundi unaakoli bubi nnyonyonyo gundi ngaakuvuma nnyo musumba ate kati unaaliko TV kwakuvumira ne mugaba nange nga nnyina obudde butono bwe nnyina okuwulira Katonda kyagamba ate mbwawuzeemu mpulire ne Setaani kyagamba. Abantu abamu beesonyiwanga nabo banoonya we bayitira. Omuyembe oguliko emiyembe gwe bakuba enkonyogo ogw'amakoola ameereetu wali agumalako obudde akuba agusuuza eki ekyo bw'omala okitegeera nga gwe muyembe okola ki? Gwe muyembe gw'olina emiyembe kati obudde bukola ki? Obudde bumale kwoli Katonda akuteekako emiyembe gyeyongere. Ekyo kiyambe bambi abanoonya emiyembe nabo kufuna nga kye banaakuba. Gambako nti amiina. Concentrating nga Katonda kyagamba si bantu. Katonda yagambye ogenda kusomoka. Abasawo bagamba tojja kusomoka bakuwadde n'ennaku. Abakebera ng'olina sikoseruzi bakuwa ennaku. Bagamba tojja kuzaala tojja kuweza myaka bwe giti. Abo bantu be bayogera Katonda si yayogera. Abaala basiriimuwo nabo bakubala ku ngalo nabo babala bagamba takisobola kusukka myaka ebiri bagenda okulanga myaka ebiri giyiseewo ozanyisa Katonda asiriwaza abasawo. Bayibuli ganti alalusa abalogo naye n'abasawo abasiriwaza boogera oluusi ebintu ne bitakola. Enkola ya Katonda naye Katonda byakola bisukkirira ebyamagezi g'abaana b'abantu. Ndi wano okwogera gy'oli nti ogenda kusomoka. Ndi wano okwogera gy'oli nti ogenda kusomoka. Ngambye ojja kusomoka. Onoosomoka obwavu obwo obukuyonka obutaaba. Onoosomoka amabanja ago agakwesibyeko. Onoosomoka obuwulu obwo. Onoosomoka oba nakyeyombekedde obukusimbyeko akayumba. Gamba kuli nti onoosomoka. Mugende okusiwuka kwosiwukiridde kwa lwaleero naye ojja kusomoka. Mugambe nze nkulagidde mugende okusiwuka kwosiwukiridde kwa lwaleero naye ojja kumala osomoke. Mugende ojja kumala osomoke. Kyobula nze nabagamba nze waliwo abantu abatakyantiisa ate beseegattako babaira nga bakaaba. Waliwo amaziga gesikyayonoona sikulimba.
tosobola kujja gyendi nontiisa tusanga booli obubi ennyo kubanga ekisooka nalindabyeko ku bantu abali obubi kakati sigwe osoose wangi ate ne bwetulaba oti ng'olinga naatera okufa era tonsuubira nigenda kukaaba sikaaba ate ne bwotandika okukaaba waliwo abatandika okunnyonnyola omuwadde chance annyonnyola ensonga zannyonnyolako bibiri musumba kankubya ekintu kyonna ate luli nenkijjukira nkaaba omuganda sooka okabe bwona omala ombuulira kanjira nkola ku birala wano ani gwokaabya otya maama nyina olunaku okulaba abantu 50 buli anayingira mu kansolingi nkaabe amaziga teganzigwemu kaaba bwona omala ombuulira lwaki sikaaba kankubulire n'ensonga emu ku nsonga lwaki sijja kaaba ng'okaaba kubanga abakaaba nga gwe nali mbalabyeko ate ne bamala ne basanyuka wangi abagamba simanyi nti wano mpitawo nali mbalabyeko era ne bamala ne bakola batya ne bayitawo abagamba buno obulwadde nze simanyi nti bugenda kuwona nali mbalabyeko ne bamala ne bawona nali ndabyeko abaavulunkupe nga ne bwomugirako bwoti avaako evvu naye kati omusingana nga talina adde ekizigo kye yeesiize ng'avaamu omuzigo gambako nti amiina yeetikkanga ensawo z'akasooli omusingana atudde mu Land Cruiser avuga noga ndi kale oyo yakaabira singa yankaabya nali sikaabidde bwereere kama yebazibu nga gali mukama musimbe byange yabikyusa dda birala nnyo kati abomondo tutandika kubasabira ate mpozi busabizi tutandika okusaba essaala empya manyi baba bakyali baavu tusaba mukama abagaggawazi kakati ate bagaggawala ate ne tukyusa essaala mukama muyamba asigale nga mulokole zessaala zetubeerako kubanga ate olutandika mugoba misinde otandika okubuuza nga sikyakulaba mu kyaki ennaku zino musumba olw'essanda olwo lwetutikula tuleera olw'essanda olwo lwetubala ku bintu mu dduuka olw'essanda olwo manyire kekadde kwofunawo n'okwoza ku mmotoka olw'essanda olwo naye Katonda alabye n'abantu ngambako nti amiina kama akusaasire oleme kukyuka nga biteredde ogenda kusomoka ki ogenda kusomoka that's a guarantee gamba nti ngenda kusomoka onosomoka tokkiriza kufiira mitala wa Yorodani tokkiriza kufiira sayidi yeri tokkiriza kufa nga oli feriya sitaani byakwogerako tobikkiriza kutuukako emizimu egyakolima oba gyali mukakitaawo nga mwe gyayogerera tolina kyolifuuka gisekerere ogigende osaaga kubanga ekigambo kya Mukama kiŋŋambye kitya tiŋŋenda kusomoka Yorodani wange kaakati ensonga eddako yeriwa bw'omala okusomoka kiki ekiddako because you don't cross with no reason and purpose. You cross for a divine reason. There is a reason why you've got to cross. Katonda tamala gatwala bantu nga tebalina gye balaga wangi Katonda tamala gatwala bantu nga tebalina gye bakola ki Yesu buli gwakwata ku mukono ng'amutwala aba alina gy'amutwala yenjawulo ya Yesu ne Muhammadi Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbu Katonda alisaasira baali bakoze eki ye bw'agamba Kurani yonna yajjula akagamba ako Katonda alisaasira baali saasira nombuza Katonda baatalisaasira basaalira ki baali batasaasidde nga ne babadde nga basaala basaalidde ki emyaka gyonna bagimaze basaala basaalira ki Katonda ye yaliraba bagoberera Yesu bokka
bwe balina ekyabagambibwa tinze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali alituuka eri kitange okujja nga akoze atya eyo suwadiri gikubireko mu ngalo gambako nti amiina gwe ng'ogamba twenkanankana tetwenkana bali balala bali ekibiina kirala na bano balala arrangement za njawulo. In fact Muhammad bwe yali akyali mu kwewuunya ekyo tamanyi kinaamukolwako wadde ekinaakola kwabo abanaamugoberera mbw ate aya endala nekka omanyiza kukanga businga ziringa helicopter endala nekola erya negamba ya Muhammad innaha maitu wa innahu maituna kyowange gwe Muhammadi mazima ddala gwogenda kufa n'abakugoberera bonna bafe. Awo nze nembuuka awe nabuukira awo oba wadde okyewuunya tomanyi kinakolwako wadde ekinakola kubagoberera ate ne baleeta endala nagade ate oli mufu n'abakugoberera bonna bakabuti ng'awo olinda kati awo olinda oba olinda wambazi okulokoka era bwoba oli wano olokoka mu linnya erya Yesu. Katonda owaffe ye tamala gakutwala nga gy'ogenda tewamanyiddwa, takutwala butwazi ng'akutwala nga ne gy'olaga tewamanyi. Bw'amala oga nti ogenda kusomoka Yorodaani ekiddako programu agikubuulira nti kyenkutwalira kye kino, nkutwala okuliya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi. Wangi? To go into possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven. Awaliwo ekitali kiriya siwulire, awaliwo ekitali kiriya, awaliwo agandi simanyi bulungi kyandokosa siwulira, waliwo awagandi simanyi bulungi kyandokosa simanyi kiddako, ekiddako kikyawo. Bw'omala okusomoka pa oba osomose busamize oba osomose ebyo byoyitamu olwaleero, olumala okusomoka ekiddako kulya. Ekiddako ki? Kulya. Ate bw'oba olya si bumpwankipwanki. Bawulidde? Bw'oba olya tolya buki? Tolya bumpwankipwanki. Katonda takuyise kulya bumpwankipwanki, takuyise kwekwasakwasa, takuyise tugira tugendera awo ate tunaakola ki? Tugendera awo paka lw'olifa nga buli kyokola kyakwekwasakwasa, obulamu bwonna nga omediocre nga bumediocres. Oliwo bubeezi, you just survive. God has not called you to just survive. Mukama takuyise surviving busurviving. Mboli awo kesalu kyanga nkoko ya mutamivu. Tuli awo manyi twalokoka naye munnange tebibadde byangu, tebibadde byangu banga bannange tuwere ennembye n'obulokole buno. Aliwo oluganda ngambu tuwere ennembye n'obulokole buno bannange. Mukandi bw'okyali ku bulokole bwakuwera ennemba saba Katonda akukyusizeemu. Mukama teyakuyita kuwera ennemba. Omula yagamba tugomye, banaye tugomye agoma bugomi, lulokola bulimu naye agoma bugomi. Until when? Wano ku nsi oliwo emyaka 5 oba 6 oba 7 oba 8 oba 9, kale ekinene nnyo olina 10. Ekikumi ekyo giteekwa okubeera fruitful. Oteekwa okuvaano ng'olina by'okoze. Yengeri yokka Katonda gy'asobola okugamba nti tobadde loosi. Wangi? Ate waliwo ebintu nga tulina bikolera wano ku nsi wano, nga bakakutanda n'ovaano ng'ogenze tobikoze, tolibikola. Gamba ng'obusobozi bwonna Katonda bwe yateeka mu ggwe, ebibala by'obusobozi bwonna Katonda bwe yateeka mu mutima gwo ne mu bwongo bwo, ebibala birina kulabikira wano. Mu ggulu tewali kuzimba masomero, tewali kuzimba malwaliro. Wangi? Tewali kubuulira njiri mu ggulu. Tebawasa.
bw'oba wakuwasa eyo beauty yonna Katonda ajja kuteekako baba kuwasa balina kuwasiza wano wangi tuyinzagani byano biganye nendoza kati bintu betuuse kangene mugulu mukama bwanampayo bulaza mugulu bana baba bano babaganye nga tebandaba abeeri kuba bano banyinako bwino mungi nnyo kangende ninde bamalayika batanyinaako bwino wano we balina okuwasiza mu linnya erya Yesu mugulu tewaliyo kuwasa yadde okola ki tewali kuwasa yadde okufumbirwa mugulu layifu ndala tetulina kulinyirayo ennyonyi tetuzeetaaga bw'oba wakumanya ennyonyi bw'ebeera ogirinyirawa si kyabawulira bagirinyirawa wano we bazimbira amayumba wano w'osomokera Yorodani bw'omala omusomoka ng'omaze okusomoka Yorodani wano to go in to possess nations luddawa si kyabawulira ekyo kibeerawo wano nolekyo lekera okuzanyira mu bulokole tozanyira mu bulokole gamba kuniterekera okuzanyira mu bulokole tozanyira mu bulokole nga gondi ogenda kukomawo enkya obeere wano buli one time gyolina eri very important era olina ogikozesa togizanyiramu ebyo byobadde osula mu kanisa ng'ogamba kansuleko mu kanisa emyaka nga 10 kati ate emyaka egiddako 10 okole ki kanyonone ku myaka gyennyononye toyonona myaka beera focused bw'obanga mu maaso waliwo Yorodani yeetaaga okusomoka gamba Mukama kaabirira Mukama nti waliwo Yorodani unayimiridde mu maaso gange naye ng'ate nategeddeko tolina gy'ontwala olina gy'okola otya Mukama olina gy'onkola otya waliwo gy'ontwala naye mu maaso gange waliwo ki Yorodani kino kiyimiridde mu maaso gange ate nga ntegeddeko tulimala okukisomoka nga ntandika okulya amawanga agansinga obunene n'amaanyi bw'otandika okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi naawe osobola okukimanya nti wabula nga tandiseeko sikulimba naawe muli okiwulira nga nindabika nagakola ndya nga tandise bw'okola omulimu ogutajja mu buyigirize bwo eryo teribagwanga nga likusinga obunene n'amaanyi bw'ova mu kivulu ne mu katanga ate n'ogulako emuyenga oba ekkololo wangi jjajjawo gy'atasulangako ne mu kika kyewamwe nga tewali yali asuzeeko lubaga kika kyewamwe kyonna bonna bw'ogenda obbatunulya bonna basulanga muki mu lusaalu mu biwonvu jjajjawo kojjawo taatawo sengaawo bonna bw'obajjukira basulanga eyo bwewatyo bw'ovaayo notandika okusula abantu gye basula oba totandise okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi bw'okola embaga n'ekitawo gy'ataakola n'obayita ne bajja ku mbaga nga mu kika kyamwe tewabangayo mbaga kiregeza ekyakwata mmwe nga kyabakwatiraawo bw'okyesikamu ekyo wangi gwe n'obayita ku mbaga oba totandise okukola ebitaakolebwa wammwe oba totandise okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi wangi ate bw'obagamba nti ngenda nkya mumperekereko ku airport ku kisaawe nga mu kika kyewamwe tewali yali alinnye ku kisaawe n'ekisaawe nga tebamanyi gyekiri n'ewammwe enyini nga bamanyi nti buli lwoyogera ekisaawe balowooza nti kibeeramu n'eggoolo jjajja wange yambuuza nangamba naye ekiganda ennyonyi eyo kati muli munda mugyamu mutya ngerabika ntono kati mubeeramu osobola okuyimirira n'oyimirira bwoti ne weegolola mu nnyonyi omwo ng'ayagala nno gimanya ssebo era nali ngezaako okugana nagamba ssebo jja gimbuulira nemugamba lwakiranga nti kati njibuuzaani kati oyagala njibuuze nga nenjibuuza ab'okumuliraano gwe tulina wagirinnya nyinyonnyole nali kyabiteekamu olugezigezi nga ngamba obudde bumpeddeko
nentandika ate kunyonyola nnyonyi kakati nanga naye kati ebeerayo mu bbanga nga temugwa nebeeredde mu bbanga nga temugwa gwe Katonda agenda kuleetera okusomesa ennyonyi gambako nti amiina agakusinga obunene naki n'amaanyi weetegekera ebintu ebinene era bw'oba obyetegekera tandika okulowooza mu ndowooza ennene ne bw'oba opulaninga binene. Nze ennyumba yange gye nasooka okuzimba yeyankakasa nentegera nti obwavu bubi nnyo. Sikulimba kibi nnyo okuba omwavu ate ng'era olowoozanga mwavu. Waakiri obeerangako omwavu naye ng'olowoozanga omugagga. Sikulimba naye ng'oli mwavu ate ng'olowoozanga mwavu. Poloti gye nasooka okugula yali teriko kkubo lituuka wange era ngenda nenkwata bwe tebundenga ne bannange ekyo nakikola ndya omusajja namusasula sente za poloti da mitwalo bajali 25 naye saafaayo mubuuza ndi ngenda kuyitanga wa nze kye nali neetaaga yali poloti. Katonda yayamba buyambi luvannyuma ng'ennyumba maze n'ogizimba maze n'ogisereka neyibomu neyeekyamuukirizaawo nanguza poloti eddako nenfuna wempita nenga neba ne Katonda akola ebyamagero kati nali ngenda kuyitawa kakati nituuka ku nnyumba yennyini ennyumba nagizimbwanga obwongo bwavu nnyo era nga ndowoozanga omwavu. Ekyewunyisa nagitandika ogizimba nga ndi mwavu we nagimalira namenya ennyumba emirundi 9 just kola alterations buli naku nga plan zikyuka nyina gye nakyadde either nyina gye nakyadde nendabayo akapulani ak'omulembe nga nti awo nakolawo bubi nemmenya nagikyusa emirundi 9 ate awe nategerera nti enzimba yaba very very costly. Sikulimba kubanga omwavu yatula ku mmeeza nakwata ekalamu neyekubira pulaani ku mmeeza ye kati nalowooza mbu akekereza nnyo sente za architecture zazifisiza naye kati obungi bwa seminti ate gwe nayonona kujenga na kubomoa kuvunja na kujenga sente zonna ze nayagala okufisa mu pulaani zaggwera mu seminti kale ate nga kuliko n'ebitasobola kukyuka waliwo byenjitunulirako ne ngamba kale laba ekyo kyo nga tekikyuka waliwo ebitakyuka nga ne bwoba oyagala otya olina kyotegera kyeggamba kibi okubeera omwavu ate ng'era olowoozanga mwavu. Katonda agenda kuwa emmotoka ekikuzimbisa ennyumba okutali garagi kiki? Wangi bameka bakiza nga toliva ku nsi kuno nga tovuze emmotoka? Teeka wansi omukono kati ekigusa poloti ng'emmotoka terina weeyita kiki? Okkiriza nti ogenda kuvuga mmotoka naye kati ennaku ze baakutwala ne bakulaga poloti gy'oli mu kusasula kati nga n'ogituukako waliwo weetuuka ng'olina kusooka kweweta mu booti oyite ku nnyumba ya neiba ate olyoka okkirire. Ezo poloti nina gye naziraba nenfa ekitiibwa. Waliyo ebyalo ebimu gy'okyala ne weewuunya. Waliwo ekyalo kiri wano Lubaga Road wano bakye bayita ekyalo bakiyita Basserwanga Lwanga oba bakiyita bati ekyo ekyalo ekiri awo Lubaga Road awo Yowaana Maria muzeeyi ekyo ekyalo. Wallahi yamu ng'omuntu yaŋŋamba musumba jangulu tugendeyo ogenda osabire omulwadde wange ne ŋŋamba kintu kyendaba kiri Kampala kiri luddawo. Ojja bwoti ng'ogenda bwoti kwegamba ng'olinga agenda okuyingira mu nnyumba y'omuntu ate n'oweta. Kwegamba oli n'ayagana okwaniriza tusanyiza okulaba ssebo oli akutwanagana musumba tukyagenda. Ngamba kino kiki kyendaba nembubuuza wano mwatuukawo mutya ekitanda mwakireeta mutya naga musumba ebyo bireke. Timirira teeka gula emikono gyoga nti ya Yesu kituufu ngenda kusomoka Yorodaani
ate nnyingire ate ndye amawanga agansinga obunene n'amaanyi. Ekyo kyompisa okukola nange sikiwakanya era ngenda kifuuka era ndiwa obujulizi nti amawanga ago ngatandiseeko mu linnya erya Yesu. N'olwekyo gwe Yorodani wange wulira, oba oyagala oba toyagala ngenda kusomoka mu linnya erya Yesu. Ngenda kusomoka, sigenda kufiiramu, togenda kunnemesa. Mukama ayampita antwala era ngenda kusomoka. Ate sinca nsomoka leero ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Nsomoka amabanja, nsomoka obutakola, nsomoka obwavu, nsomoka endwadde, nsomoka obutafumbirwa, nsomoka obutawasa, nsomoka mu linnya erya Yesu. Kubera Yesu engalo nga ziwera. Kankusabire Katonda ayinza byonna, nkwebaza olw'eggwanga lino lyoyise. Eggwanga eppanguzi, eggwanga ery'abaana b'abanazibwa n'omusaayi, abantu abaliko gy'obatwala, abantu bawadde obukakafu nti banaasomoka. Yorodani waabwe ate sinca naye ogambye leero. Fuka amafuta olwaleero nga gakusomoka. Abantu basomoke buli kiyorodani kyonna ekiyimiridde mu maaso gaabwe, kivunnamye bakisomoke. Abasajja n'abakazi bano bayingize batandika okulya amawanga agabasinga obunene n'amaanyi, era nangirira obujulizi mu kamwa kaabwe nga batandise okugalya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Awulira agambeko nti amiina.